Gamba nti Ssaabawuliriza gavumenti okkiriza nti baamenya abantu awakyamu. Abantu b'e Lusanjja abamenye basibe bali balina okumenyebwa kusinziira ku kiva mu Parliament. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Speaker n'agamba President atambula n'ekisawo kya bw'agambye bw'atyo. Kiki? Speaker agambye President Musoko jeko muzindalawo. What are you? Oli kubukedde. Pamba leta. Kumi katonyeze 5 bukedde pamba omuziki sonsomola. Kwe tuli nyini Speaker Parliament Rebecca Kadaga agambye President atambula n'ensawo eza ssente ebisawo bya ssente n'agenda mu Owino n'agenda wa ne abantu b'e Lusanjja abamenyebwa amayumba gaabwe nga gamenyebwa bwereere basigala awo. Awuliriza bwe tuli nyini erikuteekamu omudigido guli ogamba nyiga tuteekemu guli nyiga tuteekemu guli wa ate radio TV ogigyeko watayo mwana gwe tuli ku nsonga z'e Lusanjja ng'ojjako omanyi nnakwe abantu b'e Lusanjja abantu bawulira ababaka be bateesa ku nsonga z'e Lusanjja mwana ng'ojjako Parliament watayo ukibombo sana wapi ndo oluwewe basiri zo. Awuliriza munange yakatwegatako olunaku lwaleero Ssaabawuliriza gavumenti ya Uganda ategeeza nti ensobi yakolebwa okusenda abantu b'e Lusanjja sibe baali balina okusendebwa. Speaker agamba n'ababaka balala bagamba abantu bano babanga yali nsobi mukakase nti mugenda bakompasetingira. Katudde mu Parliament tuwulire ababaka mu lukiiko lw'eggwanga bye boogerako bukedde fama embuuti kizituga kuwanga bwe gajja agali kwosya mu ngeri endala teweerabira olwogooto lwa waaka byonna obiwulira olwogooto lwa waaka enkya kyengera Thursday bwayise. My prayer is right on the speaker. No. Let me finish. My prayer is right on the speaker. The Attorney General has clearly said the mistake is with the government through the judiciary. My humble request, instead of Madam Speaker wasting time saying the people should go and be held to court, which assurance do we have that the other court will not do the same? I want to request, if it is within our mandate, that these people go back and the Minister of Disaster is here, bring iron sheets and bricks and we go straight for these people's houses. And also, take the information. Thank you, Honorable Usaka. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker. Order. Right Honorable Speaker. The people of Lusanjja are not interested. Awuliriza tuli buterevu mu Parliament ababaka bagamba government bwebekkiriza nti yakola nsobi mu kusenda abantu bano ate ekyokubaga nti bagende mu court government egenda bawa bannamateeka babawolereze ababaka abamu bagamba si kituufu government ebalirire. Wuliriza. In the court processes, what they are interested in is their homes, is their land, which they were illegally evicted from. Right Honorable Speaker, so many times we've seen this very government compensating people with the interests in certain areas like Rufura, where they compensated lots of money, colossal sums of money to Basajja Baraba. If this so-called man who has interest in people's land, government can compensate that man and leave these people on their land. Right Honorable Speaker, thank you so much for highlighting that where there is need for government to come with sacks of money, they don't appear. Where there is a political, threat, this is when they are going to wake up and they come with sacks of money. Right Honorable Speaker, we must request only one issue, that let government deal with Chichoncho the way they want and let the people of Lusanjja stay in their land. Thank you. Honorable Pamiso. Thank you, Right Honorable Speaker. I want some clarifications on two things. The steps for eviction include having an inventory and opening boundaries. Bwana Attorney General, were those steps followed if we are to compensate these people
where do we start from? Number two, there was a lot of irregularities in this eviction, you accept. But up to today, in your report, you have not told us how many people you have arrested on malicious damage, because that was total and even aggravated malicious damage. How many have been arrested? And there are also other criminal offenses being committed, especially during the eviction and even the post-eviction. We have been told that the DPC has passed the guidelines and directives that no police post should register any case apart from he himself. And I don't know how many of the cases have been registered ever since this, because the media is showing us... Order. Right, Honorable Speaker. Order. All the questions that we are raising are supposed to be answered. I am looking at the Attorney General of this country, and these questions are directed at him. He's not recording, he's only holding his cheek. Is he in order in not taking us seriously, especially when he has demonstrated contempt by not telling us what he has done for these people? As we have all observed, and he concedes, there is no court order against these people of Lusanjja. There is no order against them. But the man is not recording. And then at the end of the day, he's going to gloss over our questions. Is this man in order? No, I believe he's listening, but in his statement he said the order was in respect to a place called Sekanyonyi. It was not for Lusanjja. So the whole thing of Lusanjja was an illegality. So government must address it. Yes, Speaker wa Parliament omukyala Rebecca Kadaga awuliriza twataganyiza mu mpeereza yaffe tusobole okutuusaako Parliament kyeyogera ku nsonga ze Lusanjja nga bw'owulira ababaka ba Parliament Merad Lubega Segona akali amagwa ayimiridde mabega kawo n'agamba kyewuunyisa okuba nti ebigenda mu maaso mu Parliament alina okubiddamu omukulu Attorney General atudde akutte bukwasi ku ttama teyeefiirayo alinga atamanyi bulumi bw'abantu b'e Lusanjja. Kye tufuna okuva mu Parliament essaawa eno kyekyokuba nti okugoba abantu ku Lusanjja kyakolebwa mu bukyamu. Abaali balina okugobwa okumenyebwa amayumba gaabwe sige gamenyebwa nga bwe banaagamba nti tubadde tutajetinze Uganda ate ne bakuba mu Kenya. Kati bana Kenya bye bakafiiriddemu bana Uganda tebalina tabu. Abalala baali balina okugobwa bali bulungi ab'e Lusanjja amayumba gamenyebwa. Parliament ekitegedde leero okuva mu government yennyini. Government negamba tugenda kubawa obuyambi mugende mu kooti engeri gye babamenya kati mugende mu kooti. Government ejja kujja ebawe ba lawyer babawolereze. Parliament kyetakkiriza bagamba abantu mubalirire ebya kooti tebigenda kuyamba emisango gigenda kuvundira mu kooti gikulukute n'okulukuta. Nkomawo nkutwale mu Parliament. 10.5 Kampala, 16.8 Masaka, 96.6 Mbarara, Bukedde Fama. Listen closely. We're about to pour your ear. It's First Extra Cold Beer. First, there's the crisp, sharp crack as you open it. Then, the icy rush as it pours into your mouth, hitting the back of your throat like an avalanche. There's a rush of refreshment only Extra Cold can give you. That's why nothing beats Extra Cold Castle Light. Enjoy responsibly. Not for sale to persons under the age of 18. Boy, tractor kino gy'oguze. Mukama wange tractor nnungi nnyo. Abalimi bagituddemu ekyama. Ngenda okulaba nga bazimalawo. Nange kwe kutasula. Ate nga tebagiteera. Ni balance unafitseewo. Sebo kisoyo mangu balance sigwe njagala kirungi. Ayiwa taata bananja boss. Banji. Lwaki mukayina na manager. Anti ono namutumye tractor ya Masa Ferguson tapenze sizimanyi. Masa Ferguson nataffe. Barongo. Omukozi y'omu tractor taffe. Kyatuku ikekereza nnyo amafuta. Ate nga
sipeya wali mungi nnyo sipeya watafe era yakolere mu Massey Ferguson bagukolera service 3 bayigiriza na dereva agenda kuyivuga baguwa walanti wayagala kuyiwora ogule tractor balina banka zibakolagala nazo ziwora ku magoba matono nnyo batuukire ku engineering solution limited ku gitebe kya Massey Ferguson haliya mu industry isimu noti 752712 Bache Yune Exhaust Limited nakulabye bakugu ate batendeke mukukola exhaust pipes, mufflers, silencers ez'emmotoka ennene n'entono bakoleza tractors, caterpillars, bulldozers, graders, hydraulic excavators ezikola enguudo n'ezisigula emiti n'ezikola mu faamu n'amasamba. Tukola ne exhaust ezitekebwa ku generator ez'amakolero amanene, amasomero, banks, petrol stations, hoteli, apartments, amalwaliro, eza bakery n'eza yingini ezaasa amayinja ab'ebidduka ebinene nga loole, baasi, pick-up n'endala zonna togomoka kibuga kyonna. Jangu Bache Yune Exhaust Limited kilomita 4 okuva mu kibuga wakati tulina akulabye Hoima Road mu maaso ga City National School oba ofisi za umeme esimu noti 7774 110039 oba noti 753776 M2M8 oba noti 4 531 mukaga nyamwenda. Bache Yune Exhaust Limited nakulabye tweyune tukuweereze. Baserei Herbal Research Clinic abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde n'era ekiwalabu bajjanjaba endwadde nga pressure, kabotongo, hernia, candida, asthma. Olina obuzibu mu lubuto bakoleddeyo ka clear stomach bwa busumbuyibwa ekiwango ba sinus, senyiga atawona naye bakoleddeyo ke bayita cleanser. Tonyezaamu amatondo 3 gokka ebichafu bifulume. Omukyala tolina sanyu maka mwe bannabukalu babakoledde ke bayita ladies happiness sanyu lya abakyala. Omwami oli munafu mu nsonga z'omubufumbo bayina ke bayita sonsomola. Serei bakuleetedde eddagala ojja kunywa ecupa emu yokka otereere. Olumizi bw'amannyo gavaamu omusaayi oba galimu ebituli bakoleddeyo ke bayita dental care powder sigaza amannyogo. Serei Herbal Research Clinic bakubire ku simu noti 7 noti 3 52 oba ku noti 7 8 noti 2 noti 1 noti 8. Baserei Herbal Research Clinic ekitebe kyabwe ekikulu basangibwa Lweza Kajansi e Kampala bali ku Royal Pharmacy ku Lubaga Road ng'ovudde ku Kobil. Abeemukono Baserei eddagala lya musobola odisa ku Kabana Pharmacy okumpi ne Satellite Beach. Mperere mu Kampala ku Lwegayaza bali ku Shiro Pharmacy opposite Kobil. Abekawempe eddagala lya Serei Herbal Research Clinic mulisange ku Shubu Pharmacy ku Kidda Ettula. Ewakiso ku Lasan Pharmacy kumpi ne District. Ate Masaka genda ku Ambiance ku Kidda Emulago. Oyambukirawo ng'okutte ku kkubo eririko Ambiance oyambuka ku ddalo ly'Emulago Masaka ojja kulaba n'ekipande kya Baserei Herbal Research Clinic. Essimu yaabwe eri noti 7 noti 3 52 oba noti 7 8 noti 2 noti 1 noti 8. Be Baserei Herbal Research Clinic wano Lweza Kajansi. Nzo musawo musibu Hussein wakalasuka okoleroko eyakuuka mu kujjanjaba amannyo nkutegekedde Christmas offer y'ebyobulamu ku Lwokutaano ku Lwomukaaga ne ku Sande eno gwe wenna atawanyizibwa amannyo ng'olisa sayidi emu jangu n'emberenge olumala okujjanjaba olise sayidi gy'obadde toliisa naawe atalya kyokya oba ekinyogoga jangu ne ayisiwo olumala okujjanjaba omuteekeyo ate gwe omwami atatambula bulungi kalasuka okoleroko waali wakozesa ku masturbation withdraw naawe yamera ku mpeka y'amaanyi g'ekisajja jangu tukwe kalasuka okoleroko byonna ebikyafu ebyazibikira emisuwajjo bifulume mu ssaawa 11 oyingire Christmas ng'okuukulima namwe abakyala watermelon waali gwe nkuwa ssaawa 3 zokka jangu okakase nti omusawo musi Hussein ayina eddagala buli ndwadde yonna obujjanjabi bwa mitwalo 4 gyokka mu Christmas offer eno ku kitebe kyaffe ekikulu ewakaliga mwabe embalala tuli awo ku ddwaliro lyaffe epya ekatete opposite ne police post. Christmas offer eyammwe ya Lwakubiri ne ku Lwokusatu nga 18 nenga 19. eddagala ly'okusenyesa ku Christmas offer lya bwereere mulete abaana bammwe tubageme endwadde z'amannyo baddeyo ku ssomero nga tebalina mannyo gabaluma. Okumanya ebisingawo enamba y'essimu 0754 His Excellency President Wajikazibe Bashiri hayingide ono olwogoto lwawaka mwishe tuyise KBM live experience kakati akuletedde Illuminati yakamunyanja live ku stage wali oba munamubuuza bikimo mumanyi abasazi b'ekkoki season ey'okubiri alega libalya luno tosubwaka byambi byakatumiddwa mukomba bokisi mu gayena lubadde ebyokulundi guno byanjawulo si bya lutimbe firigi ng'olabira ddala obujulizi mu kifaananyi kiriya bakomediya libangi n'abayimbi nga ne munnafooli takubuzeeyo Kazibe Bashiri atandikidde ku Bativale Theatre ennaku z'omwezi 7 Desemba nga 8 akkirira ku Maruya Flame Masaka nga 9 Mukono ku Satellite nga 14 Mityana ku New Highway 15 Nimulodi Luwero nga 16 akigalire kuri Top Semuto ono kuyingira mutwalo kozani
wetuli wenyini erigwe munange awuliriza olunaku olw'enkya abagayi ne banagayi abali ekyengera tulina mmwe awo mu kye tuyita olwogoto lw'abaaka the KBM live experience awo wenyini ekyengera ku Rose Gardens n'ebitundu ebiriraanyeewo awo tugenda kubanga tubasalako mu nsalako of course eri massive okitegeera ddala bulungi bwetu bwe tugenda okuba bannaffe abali bwayise lunaku lwakumeka lunaku lwakuna tujja kuba tulina mmwe awo erigwe munange awuliriza wona wasinzidde okubanga owuliriza songa bwetu begenda okubanga etambula kyengera bali mu bitundu ebitali bimu amwe bali nnyo mwe bali ddala kubanga muwuliriza kyengera mugongo masanda nabaziza busega natete na bengo nsanji kitemo n'ebitundu ebirala wonna bulenga yonna eri ku mwenda wonna tujja kuba tubasalako enkya wakola bamaanyi omurasha galese tujja kubanga owulira ekyakabi nnyo omukwano gwange ne bali nnyo mwe bali ddala olyotya mukulu katooka kirondo omwogezi w'omeeya Mutebi Julius mwebali nnyo mwebali ddala oline ate ne honorable Semuju bale kubanga muliza wali eri enajera katongera okuwulira tudde mu parliament mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ensonga egenda maaso n'okulabika nti neyogerwako ye y'abantu b'e Lusanjja atabuse ali mu parliament setteeserezo gavumenti etegeeza leero nti abantu b'e Lusanjja kikyonco amaziga g'e Lusanjja abaasendebwa si be balina okusendebwa who have empathized with the people. Mubaka achikira district omukyala achikirira Wakiso Rosemary Seninde Nansubuga. Madam Speaker, I don't have to repeat what my colleagues have said. Madam Speaker, never sit down bannange bibogedde. This has been in court, but unfortunately, even the people who have been in court are not the people who were evicted. Bannange abantu babadde mu court nkimanyi naye ekyennaku nti abantu ababadde mu court ate sibe baagobwa. As a member of parliament representing Wakiso district, njogera ng'omubaka akyekirira ab'e Wakiso abakyala na bonna to address this parliament as a minister. My colleagues, munnange, the people were affected abantu baakosebwa mu ngeri enkyamu. Praise God. Naye Katonda w'amaanyi, Katonda w'amaanyi nti amazima ku nkomerero lwakiri gavuddevuddeyo. Abantu tebafuddeyo n'agamba nti nno babeetondere. Abantu ne mubateeka mu kubonaabona okwo. Madam Speaker, njagala okusaba era nzikiriza okusooka njagala kwebaza President kubanga bino bwe byaliwo. President n'agenda akungubage n'abantu n'ayimiriza okusengula abalala okulala singa tekyaliwo abalala singa nga 300 basenguddwa okuva ku ttaka. President n'agamba muyimirire okusengula abantu paka nga tulabye ekyokuddako. Naye njagala okusaba tuzuule tusale ekyokukola ekyogenda mu maaso kati. Awuliriza oyo abadde minisita w'ebyenjigiriza ate omubaka akiikirira abakyala Wakiso Rose Seninde. Bannange ekyo tekimala. Gavumenti bamugamba nti nno abantu tubayambe mu kooti tekimala. Kubanga omulamuzi yagamba nti yakola ensobi. Njagala okusaba tukkaanye tuwabeewo ekikolebwa ekizibu ekyo tukimalire tukinogere eddagala omulundi ogusembayo. Awuliriza ye mubaka akiikirira ab'e Wakiso Rosemary Seninde Nansubuga era minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako ng'ayogera ku nsonga ye Lusanjja agamba gavumenti ekyokugamba abantu tugenda kubawa abaloya. Katuwulire Attorney General Ssaabawolereza wa gavumenti era Ssaabawolereza wa gavumenti ayogera ayina empapula ziri wano. Madam Speaker, to the extent that I was responding to this matter, kubanga nabadde nyanukula ku nsonga eno for me to present kyabadde kyange okwogera statement, prepare and present kyabadde kyange okutegeka n'okubuulira abantu final decision of the fate of the evicted persons in Lusanjja. tubabuulire ekyetuuse ku bantu b'e Lusanjja. I have heard everything that has been done. Kale mpulidde byonna ebikoleddwa. And in my statement, era mu kiwandiiko kyange I was enumerating what we had done. Nabadde nnambulula bye twakoze ffe nga gavumenti. This chief clearly originated from the members of the judiciary. Era mbabuulidde nti ensobi ku ntandikwa yakolebwa abalamuzi abaagamba nti abantu abo bagobwe.
was the investigation that was carried out by the Chief Justice and the Principal Judge. Nze kyembabulidde wano kyakubabulira kunoonyereza okwakolebwa Ssaabalamuzi wa kkooti. Certain ways that certain things can be addressed. Bannange mukimanyi waliwo amakuba agamu ebintu ebimu gye bisobola okuba nga bikolwako. By the judiciary, there are set ways about what to do. The first is to take them to the Judicial Service Commission. Ebyo nina okusooka tulina obitwala mu kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ekitongole ekiramuzi. Investigations on whether there was crime. Okusooka kyaffe kyakunoonyereza oba waliwo obumenyi bw'amateeka oba tekyaliwo. Kati and I just stated era nakabagamba Justice had reported to me. Mbabuulidde Ssaabalamuzi wa kkooti kyambuulidde. Madam Speaker. Kati Madam Speaker Ssaabawuliriza wa gavumenti byayogera byebyo nga bw'obiwulira. Madam Speaker. I agree with the Attorney General that oyo ayogera Sseggona agamba Attorney General muwulira byagamba. I have been in this country long enough. Mbadde mu ggwanga lino okumala ebbanga. Remove the peeps from the OC in Natete on site. One, with not even an eviction, but a demolition in the night with men in police uniform. Twalabako abantu ne bagenda bali mu uniform eza poliisi bambadde ne bagenda ne basanyawo amayumba g'abantu. Is the Attorney General ne babatwala mu court process empanvu enzibu etaggwa. Investigations are going on when nobody has been arrested. Attorney General atugamba okunoonyereza kuno kwonna naye teri muntu gwe bagamba kukwata ku baakola ebyo. All over. And he has not advised the government on what to do. Of the state came and destroyed their homes. Abantu nga balagiddwa gavumenti ne bajja ne basanyawo amayumba g'abantu abatalina musango. To investigate there. Kitwala kunoonyereza kyoko. Kiki munoonyereza? Aye baba we. Yes, Madam. Oh, Speaker Kadaga mwagadde wankubira akadodi awo. Kati ulira Attorney General. Of course, the honorable member knows I have no power to remove anybody's pips, and that Madam Speaker, you yourself pointed out here which message we shall take back to the awuliriza Attorney General watu wayogera. Why can't compensation be made for the people? You asked why compensation? Kiri mu parliamenti Lusanjja kichoncho amaziga ge Lusanjja babasenda mu bukyamu. Gavumenti bagitadde ku nninga esasulira abantu bano si bya kubagamba mugende mu kooti tunaabawolereza. Kiriaha tishimbwenu wamureba batuddeyo. I also want to add my voice, Right Honorable Speaker, to thank Florence Namayanja okuva eri Masaka Mbuddu. What I want the minister to Munadipi Florence Namayanja are aware that these people were wrongly evicted. What is the fate of these people right now? Kakati sebo Attorney General tubuulire mukimanya abantu babagoba mu bukyamu naye kati abantu bo bakole ki abantu that they are going back abantu maybe to construct their house. Abantu mubagambe baddayo babagenda kuzimba mayumba a decent place to live in. Babeere mu maka lwaki mu kifo ekirungi okubeeramu. Gavumenti musasulira abantu bano. Namayanja We want to thank the Attorney General for the statement, and we know that since it was found out mbaka parliament simumanyi naye mumuwulirize ani Jovia kamateeka wuuyo agambye abantu mbasasulire Madam Speaker, government eririra abantu be Lusanjja. The investigations are going on. Okunoonyeza kugenda mu maaso kujja kubeerawo paka. What measures have you put in place to ensure that these people are reinstated? Mutaddewo makubo ky'okulaba nti abantu bano nga bwe munoonyereza abantu badde mu maka gaabwe babeerewo. And so that they unlawfully evicted. Kubanga babamenya mu bukyamu. And so that they can go on with their lives. That's baddeyo batambuze obulamu bwabwe nga bwe gwali. Investigations can take for as long as you want. Okunoonyereza kwamwe gavumenti kusobola okumala ebbanga nga lye mwagala paka Yesu lwadda nga mukyanoonyereza. Naye abantu babeere ku ki? Their lives. Obulamu bwabwe buli ku ki?
Katuwulire tuli mu Parliament live. Chichoncho. Thank you, Right Honorable Speaker. I've been following Ombaka Sentongo yayogera and the debate. Mbadde mpuliriza abokwogera n'okubaganya ebirongo obulozi. Honorable Achikirira abekyotera eri gwe munanga wuliriza abekyotera mpaka mu abachikirira wuyo Sentongo on the evictees in Lusanjja. Can you spot for me from your report? Sebatonde jeno mbulira kuva mu report yo for those people. Chemugenda okolera abantu bano. Because what you were saying is nothing final. Choyogera tikiri awo si kyankomeredde. Succumbed to those people. They are still sleeping out. Bachasula bweru. About taking them to court. Owoze byakubatwala mu koti. You name it. Ichulya oyogera is final in the benefit of the people who are illegal. Tewali kyankomeredde ku ky'abantu bano abajjibwa e Lusanja. Kati sebo. Beera serious beera mu. Basi. Ruguto rwawaka ruri mu Parliament achimbwe eno wamura yagira ngo iwe beera serious webereremu. Katulire kasibante. Right Honorable Speaker. Kasibante tana bakwogera Mpuga yayogera Mathias Mpuga. Debated Mathias Mpuga report. And the minister has considered Minister Kiriza wrongdoing by all parties involved. Abantu bonna bakola kino bakola bukyama. We are not reaching a conclusion as to the remedy. Tebonna bakutubulira kyakolera abantu bano. I would like to move the house. Njagala tutambule fenna. Nsaba Parliament eno. Tuyise motion. Resolves that government having considered government ngekiriza nti bakola ebintu mu bumenyi bw'amateeka mu kusenda abantu b'e Lusanja. And having considered government nga bwekiriza to the commission by its own officers nti abantu bayo bakola ensobi ab'ekitongole kiramuzi bakola ensobi to compensate government etugambe nti egenda kuliyirira reinsert them abantu ebazizeewo rebuild their homes ebazimbira amayumba offers food rations ebawe emmere okutuuka nga bateredde and government moves to prosecute government ebonereze abo bonna abantu sekinoomu ebitongole ebyenyigira mu kukola okusenda abantu mu ngeri emenya amateeka. Mpuga Mathias Mpuga Nsamba Masaka Municipality bwati bwagamba Bukedde Farm Mbutikizi ekiri Atabaala News Magazine. Ensonga y'Lusanja eno manyi tubadde tugigoberera bulungi nnyo mu kiri Atabaala kale bwe tuuka mu Parliament tubeera basaale okubanga tugikuwa speaker kyagamba Mpuga kye kiteeso kyaleese government eririra abantu ebazimbira amayumba ebazzeewo ebawe emmere ebalabirire ekwate n'abo abantu sekinoomu ekanga amaziga ge Lusanja gatuuse mu Parliament abantu amaziga bakaaba ga bwereere sibe baali balina okugakaaba kichoncho be yagoba sibe bo kali wali ettaka mu Lwere litaliiko yadde kantu konna nakasongolo boogenda waliwo litaliiko kantu singa baasende eyo ne batema bigundi naye amayumba g'abantu gaagano gamenyebwa ku nursing. Tosubwa olw'ogooto lwa waaka The KBM live experience olunaku olw'enkya bannaffe abekyengera tugenda kuba nammwe bwayisi lwakuna tudde mu Parliament by the colleague but some amendment Madam Speaker. Tukyuseemuko on several occasions mirundi mingi Madam Speaker tubadde wano okwogera nga tugamba government ebonereza abantu abakoze ensobi naye alipooti tetuzifuna. Madam Speaker, the issue of land eviction is everywhere. Ensonga y'okugoba abantu ku ttaka eri buli wamu Kampala and they were hard easily. Aba Kampala bano bafunye omukisa kuba bali kumpi bawuliddwa mangu for the Attorney General to even investigate. Kiyinza okutwala emyaka mingi Attorney General okunoonyereza. Since the Prime Minister is in the house, kuva kiri nti Prime Minister ali wano in 2 weeks mu weeks bbiri oba wiiki emu nga tetunnabagenda mu Christmas the government moves in to compensate and make the arrangements. Government nga bwegenda maaso n'okuliyirira abantu bano to really come and report that 100% of the land eviction has been completed. 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 100% of the land eviction has been completed.
the DPC who was involved. Ajja tubulire nti DPC yakola ekintu kino. The police officers who moved at night this happened. And twagala government ije tugambe mu wiki emu nti DPC yakola kino abantu wa police abagenda okusenda abantu ekiro bajje babakangavule twagala jjo tubulire wano nti abantu bakoleddwa kino kye kibatuseeko. Whichever action we feel fit because today tubakangavule lwaki tubakole ekintu kyonna kye tuwuliranga kye kiri fit. Parliament nyivu tubeko kye tubakola abantu abo ya Rabbi alamina. Eyakatwegattako gavumenti egambye okugoba abantu e Lusanjja kooti yakola nsobi okufulumya ekiwandiiko ekyo nti be babeera bagobwa abaali balina okugoba baali bawalala saabaawo amayumba gamenyebwa mu bukyamu. Parliament egamba baliirirwe gavumenti saabawuliza gavumenti aganze bannange nazze kubabulira bitwazudde sazze wano kubabulira ku bya compensating kati ababaka bagamba olwo olina waaka bw'oba ozudde nti ensobi yakolebwa so what next be serious. Mbaka Ssentongo ayogedde ekigambo awo mu Luganda tugamba beeramu. Katuwulire Honorable Elijah Okupa okuva e Kasiro yalina akazindaalo mbaka akiikirira abantu b'e Kasiro. Elijah Okupa muna FDC. The machines behind are not working. Okay, atandikidde ku kyabyuma ebitakola bulungi. Madam Speaker, I've been just wondering badde neewuunya why the Prime Minister is quiet. Lwaki Prime Minister sirise? Yet we need action because there are people who are outside. Twetaaga okubaako ekikolebwa abantu abagobebwa e Lusanjja bali wabweru. Today we are providing posho. Twagala mutugaire leero mugenda kuba bakawunga oba mubawa tents. Twagala eddagala erijja ery'amangu abantu bali bubi. That they are going to provide iron sheets. Waliwo abagaye bagenda kubawa amabati. They are providing matoke. Abantu bagenda kubawa amatoke. But the Prime Minister is seated. Prime Minister ali awatudde alirakisinza apoye. Walinga ewatali kintu kyonna. Prime Minister ali awapoye. Mutubulire ekyokukola kati mu kiseera ekiddako oba n'ebirala maaso awo. If the Prime Minister assured the people affected that they are going to be taken care of from midnight tonight. Twagala Prime Minister ajje wano ave mu by'okutula obutuuzi atubulire nti abantu abakosebwa e Lusanjja okuva ekiro kya leero bagenda kuyambibwa. We really remove government from impunity. Speaker. Please show this country that you don't have to accept impunity by taking action. Oh! Kadaga yakoba sebo Prime Minister ng'ojja okwogera wano jangu obulira abantu nti temugenda kutwala bbanga lyonna Prime Minister. Eggwanga lino lirage nti mulina kye musobola okukola Prime Minister. Si bya kutugamba nti paka tujja kunoonyereza ku ki. Amubuulidde kyalina okwogera Speaker. Prime Minister Lwakana Rugunda Ndugu Livingstone asose kebeda akazinala alabo bakalisted akakebedde akanyize pesa emyufu lyase. Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker. The issue ensonga of Lusanjja has been Lusanjja in public domain and in this house for quite some time. Ebadde mu bantu ne mu parliament wano kumala ebbanga. Government has already reported to you. Government yakutegeezezza emabega kaawo that when this incident nti ekintu kino bwe kyabaawo government officials led by abakungu ba government nga bakulembeddwa mu president visited the area, bagenda mu kitundu ne balaga ennaku n'abantu abakosebwa ne bawaayo ebikozesebwa eri abantu abakosebwa basobole okubeerawo baabawa ebijanjalo n'akawunga mujjukira oluusi abamu ne babawo ne tenti. Kaakati awulize Prime Minister yayogera okunoonyereza kubadde kugenda mu maaso. Attorney General njagala okumwebaza ali wano atubuulidde ebyakabaawo we twogerera. Right Honorable Speaker, endaba yange nti okunoonyereza ku ggwe era wateekebwawo akubudde ndowooza mu wiiki emu Attorney General akomewo wano atubuulire ebinaaba bivudde mu kunoonyereza. Olwo tusinzire ku ekyo enkola entuufu ey'okugenda mu maaso ebeere ng'ekolebwa.